tukwaniza ku mukutu gwaffe omuganzi abakitawanya ndowoozi abampita ntamiriza of course namwana Kiboya Maksudi Junior nabo kitira tukomeyo tubere nga tukutusako biki ebifa mu entertainment ye Kampala wa Uganda jalo tutumyako bachali bafa batanyo tula ba DJ Spino big up on yourself yona joli ayonkwa best DJs betwine Kampala citizen in big up on yourself nakulwa lero tukuletedde biki ebifa olutalo wakati wa Shiba Gashumba ne mwana mwala gwa bayita Amano talo noluba kuki betukuletedde waliyo no ka video akafulumye nga ababiri bano mbero panga bayombera omusajja oyo mu kubasajja abakyasinze okubira abagagge Kampala ngo muvubuka ono bamuyita God's Plan nga kirebezo okuba nti mbu Amanda yakute esimu nakubira God's Plan namwa information nga Shiba Gashumba bali mu hotel emu bali mukulu obwenzi nabwe kityo atenga Shiba kyagamba nti si kituufu atenga like Shiba kyabayo nagamba nti si kituufu era bigambo bingi byavuddeyo ne boogera n'ababiri exchange ebigambo of course naye nga kitebezo okuba nti ebigambo bino bamaze ne bayinterpreting birala kutwogerera olutalo ku Snapchat lw'amaanyi nnyo naye nga era entabe eva ku musajja Amanda kitebezo okuba nti Amanda abadde agezako okudatinga mwana muwala gwe bayita mwana mulezi gwe bayita God's Plan of course nga boyfriend wa mwana muwala gwe bayita Shiba Gashumba ate nga okumala okudatinga oyo guy Amanda abadde reportinga emisango Shiba gyakola ebimu nga bituufu ebimu nga si bituufu ekyanyiza mwana muwala gwe bayita Shiba Gashumba era nga kavidiyo akwe twogerera kakyatambula nnyo ku mikono gya social media nabwe kityo unobadde unakulwa lero era nga olutawe luli nti lwa social media atenga luva ku Snapchat unobadde unakulwa lero mwana muwala gwe bayita Shiba Gashumba yavuddeyo na replying era nga mu kureplyinga kwe byebino ku nsonga Shiba Gashumba yavuddeyo natuwa oba natutolera yatwadde background ekwata ku bulamu bwe n'ebisigaddewo nga bwengendo bikusomera Shiba Gashumba yatandisewo ati for every person you hurt you will always pay for it. It might not be today or tomorrow, or might be your generation. It is sad that some people wake up to hurt people and wake up comfortably the next day. Tarnishing people's names at no cost for no reason is something I can never do. All my life I was raised to learn more, love more and give more, but it is sad that some people were raised differently. I know so many people who know me have never met, but if you have had a chance to meet me or know me, I know so many people that know me absolutely have no problem with anyone. Even those who constantly trying to bring me down, I still keep quiet and give my heart peace. I love spending time alone I love spending time alone at home because I grew up alone with my father and dogs. My close friends always friends. It's weird that I can comfortably stay home for weeks without moving an inch. I love my close friends just like they love me, and I've been there for me, and they have been there for me. Thank you, Mugisha and Bad Boy or Lowiski. I wish I could write a book. I have never wanted to tell the world the reality of my life, but maybe it's high time I speak. Like I stop keeping quiet because of all this is becoming too much. Who records someone crying and asking, why are you ruining my life? What did I do to you? Which intentions does that person have really? In this recording, what I am asking you is not what you are replying while recording. On top of that, you send the recordings around to do what? Laugh at someone who is crying? I am really trying to understand someone's reason before I call someone. Why would I, Sheila? Do I have any problem with you? Sheila, do I have any problem with you? Sheila, do I have any problem with you? Exactly. And that's what I told him. I told him, Marcus, Sheila spent 45 minutes in my apartment and she left. Can you put him on phone, Sheila? Can you put him on phone? Sheila, can you put him on phone? Sheila, why would I make your life miserable? What do I have against you? I have no problem with you.
Sheila Kashumba ngeza kugamba nti yebuza nti Sheila Kashumba tugamba nti ye yakula bomwe waka yakula ne tatawe of course nembaza wakati amanyira kubeera mu bantu atwala weeks and weeks nga tabadde mu bantu nawe kityo obulamu bwe yamanyira kubeera muntu omware yebaza bachali bamubereddewo okuli Mugisha ne Lois okuba nti babaddewo for all that period of time nga babeera naye mu bulungi ne mubi era nagenda mu maaso n'agamba nti naye ayewunya abantu abalina abakola ebintu ebyabageza ku bati nga banokuraninga career z'abantu nga tebamanyi kwebuuzaako tebamaze kutunula mu mitima gyabwe. Sheila Kashumba agamba nti waliwo recording eyo nga twabagambye etambula nti yali abuuza omukyalo ono gwe bayita Amanda ebintu bya njawulo nga ne Amanda amuddamu birala kyatamanyi kigendererwa ki Amanda kyabadde alina era lwaki Amanda yasazeewo okutambuza ka recording aka audio ku social media era n'avaayo n'agamba nti orecording atya omuntu ali mu kukaaba orecording atya omuntu ali obubi orecording atya omuntu ali mu nnaku so byebyo bya Sheila Kashumba agavaayo ayogerako ebyo lwaki like omukyala abeera nga muwalampa so nga tukyali ku nsonga za discipline ne Sheila Kashumba era mu segment bwetyo Sheila Kashumba yavuddeyo n'agamba nti ndaba abantu bagamba nti Mistil Hotel evaayo tubanja obukadde 380 tumaze ebbanga nga tetusasula ntusula ku Mistil Hotel agambye nti bannayuganda okujjako nga oli teyagera kumakya ku ssomero agenda nasomako ebitabo akatonotono obanga omuntu alina ekikyamu ku mutwe nga yeetaaga agenda butabika ye nga Sheila Kashumba agamba nti eri Mistil Hotel si ya jjajja waabwe oba si ya muganda wa Bodies Plan oba yaabwe era singa bwe babadde tebalina sente zisobola kusasula Mistil Hotel tebaliyo baba nti bagenda ku speak so whoever is trying to tarnish their name and ogezako okubalwanyisa akola kyabwereere byonna byakola byampuna tagenda funamu yadde ekintu ekimu so bibyo bya Sheila Kashumba naye nga ate Sheila Kashumba badde akyali awo ng'akyesomasoma nga bwe balina ssente nga bwe balina biki n'obuti omukyala n'avuddeyo n'agamba nti n'avayo n'amugamba nti gwe osaaga no osaaga nina ensonga zange lwaki nasazeewo kubanga nkulabisa ono omukyala bamuyita Amanda nakubalira yavuddeyo n'agamba nti Sheila Kashumba byogamba mu innocent oli innocent Sheila Kashumba omaze ebbanga nga obba basajja baffe okuli Kashadi Banka oze osiranyiza abaana abato bamusayi muto okuli Yangamulo Bulunedi kugata Sheila Kashumba you are the reason as to why Rema Namakula yasoka nachaka nekezo that was around 2012-2013 ngoyenda ku kezo byamulimbira ngamo muyigiriza luzungu mwamalanga ebiseera bingi nga mukola sex nekenzo so Amanda nagamba nti gwe byokabambu you are innocent atoli innocent era navayo Amanda nagamba but we want is ebigambo binti and for the new girl in town who wants to be known so bad first things first you gonna run mad on cocaine agamba nti Sheila Kashumba ekisooka ogenda kugweddalu because okozesa nnyo enjaga gye bayita cocaine Amanda yagezako tugamba nti omukyalo nagezaako kubanga akozesa ebiragala I was about to say go back at your country but I remember to all friends that don't want you there because omukyalo ono abadde agenda kusindika mwana mwana gwe bayita Sheila Kashumba ewaabwe ng'agezaako mu nsi ki mbwe Rwanda mbo Sheila Kashumba si munnayuganda munyarwanda of course si byaffe bya Amanda tubimira okusosola amawanga simanyi bakituufu oba si kituufu era mukyalo n'agamba nti omuvubuka ono omukyalo ono gwe bayita Sheila Kashumba yefula innocent baali bamuwa ssente okuba nti abatuusiza engoye bamuwa ssente mpitirivu nnyo Sheila n'avaayo n'agamba nti botiki ye eri Rwanda nabwe kityo gyagenda apikinga engoye Rwanda abakolere delivery Sheila Kashumba bwatyo nakwata sente ze nazitwala okitegeera nazibba oba nazibuzaabuza nga tabawadde nansonga ne basirika era omukyalo ono tebakoma kwoyo ne bagamba nti Sheila has been sleeping with every guy and most important sleeping with men who are already dating. Did you ruin Arena's old relationship? Yes or no? Before I bring receipts, hasn't been beaten you before. Well, a second beating is coming for you. Mukyalo bamuyita Amanda yagamba mwana gwe bayita Sheila Kashumba naddamula mugamba why
why did you come crying to us that you can't go to La Parole because Zahara Toto wants to beat you up? Agamba nti omukyalo nabonera agamba nti ono Sheila yavaayo n'azanya mu relationship ya mwana muwala gwe bayita Zahara Toto nalumu olunaku lwali lwakutaano Sheila Kashumba yagenda ng'abakaabira ebizibu bye ng'abakaabira ennaku yaabwe nga mwana muwala gwe bayita Zahara Toto bwe yewadde okubanga amutuusaako obulabe n'okubanga amukuba amuswaza mu bbaala oluvannyuma okuba nti yagezaako okulipira oba okugwa mu bufumbo obwa mwana muwala gwe bayita Zahara Toto omusajja wono Omusudani yamugulidde BMW. So Sheila Kashumba nabwe kityo kirabika ono omuwala agamba nti yatumiddwa abantu bangi okubanga agambako Sheila Kashumba n'okuba nti amuwalevu kuba ono omukyala yeefuula nnyo hole ate ng'akola ebintu ebirala ate omukyala ono Amanda yavuddeyo n'atugamba nti Sheila Kashumba ffenna tukimanyi nti olina ebizibu bingi gwe wagenda n'oyingirira obufumbo bwa Judith Hadi. Judith Hadi yali yeewasizza akavubuka ke akatoke bayita ku Net Official nabakityo tewakawa chance wawa Judith Hadi kubanga concentrating na boyfriend we bote wayingira mu bufumbo bwe n'obwonoona bwe twagerera ku Net Official tachali wa Judith Hadi wamunobyayo oba wamufuna engeri gy'omukola ki gy'omugyayo because oyagala nnyo ekintu kye bayita sexy ate nga Sheila olina akasagazo byo byamuwala kwe bayita Amanda si byaffe. Asolero olutalo olugenda mu maaso ndabyeko Judith Hadi ayingiddemu. Judith Hadi afune nagamba nti Amanda tonteka mu bato zange oba ntalo zo ne Sheila Kashumba bikomyawo ate ne nalongo omukyala wa AK47 waliwe bamukonyakaawo mu lutalo naye afudeyo nalwingira mu bino n'ebirala byebalina mwoleka agadako sigande ntabjims of course number Rich Boy Maxud Junior. Subscribe on this channel tuberenga tukutusaako bingi ebijja. Bye bye for now.